okunoonya akalulu okw'omulundi guno kubadde kutambudde bulungiko, kyokka twawulira okukwata abantu era ng'eyo ate ennaku ntono emabega abalala baakwatidde eyo mu Ankole, embalala eyo ndowooza mu kalulu ka 2021 obusambattuko bwasukka era abantu bangi battibwa. Ku mulundi guno tubadde tussa ku Kikkowe nga tetulaba nnyo mitawaana, naye mu Ankole nalabye abasirikale abasikambula omuwala ne bamwambulamu n'engoye. Kiki ekyambuzaamu omuntu engoye? Musango ki ogwambuzaamu omuntu engoye ate nga mukazi? Tebatya kwesittaza baana? Twalabye n'abasajja be bawalabula. Kale tewali nsonga ebakwasa bwetyo. Amateeka gagamba abakuumaddembe okukuuma ekitiibwa ky'oyo abazizza omusango ne bwe baba bamukwata. Kale mu biseera bino ebyakalulu lwe tusinga okwetaaga obutebenkevu ku ludda olw'abawagizi naye ne ku ludda olw'abamukuumaddembe. Mu kulonda kw'e Tanzania abantu 2,000 be battiddwa. Bamuliraano wano e Tanzania kumpi nnyo wano 2,000, era Ssaabasumba w'e Dar es Salaam mwamuwulidde ng'avumirira Pulezidenti Samia Suluhu Hassan. Avumiriddwa n'abakulembeze abalala bangi. Pulezidenti Suluhu Hassan yalayiziddwa naye Tanzania egenda kukyuka nnyo. Gwe buwanguzi bwa Nabaki omuttirwa abantu 2,000 mu nsi ebadde etunuuliddwa ng'erimu eddembe n'obutebenkevu. Ebyo ffe wano tusaana tubyewale.